Bulijjo tubagamba, bulijjo ebigambo tubibagamba nti mujja kutuuka akaseera muveeyo mweyanike ate n'abadde abakozesa ensobi abeeganye. Enkya ekeeseza olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni nga ye pulezidenti w'eggwanga lino alagidde omukulu Pastor Alagidde Bugingo akwatibwe oluvannyuma lw'okukitegeera nti ono yakoze obulumbaganyi bw'abadde driver we era n'amutta ne yeekwasamu abayeekera. Bannanga amuvuddemu oyo ye Museveni akozesa ensobi ate n'amala n'akweviira mu kale y'oyo kwegamba sitaani oba nkiyite ki naye nga baganda bange yeeyo embeera olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni ate afulumizza ekiwandiiko ng'ayagala omukulu Pastor Alagidde Bugingo akwatibwe bunnambiro. Tebuhabula bannanga akaaye, tebuhabulwa ensonga agikaayiddemu ddala ayagala Bugingo agende mu kkomera abitebezeeyo. Twetaaga bwenkanya bwa muganda gwaffe Richard Muwummuza bw'oba Bugingo wamusaddaaka n'omukolanga saddaaka byonna tujja bitegeera. Ekirungi ne mukama wo amaze okuba nga akuvaamu kaakati toyina ky'ogamba, tokyalina gwe weekwata. Bannayuganda bakutegedde y'oyo mukama wammwe abakozesa ensobi ate n'amala munnange n'abeegaana. Ebiwa Pastor Bugingo si birungi baganda bange, kyennyinza obbagamba mukama we amuvuddemu era Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nti Bugingo akwatibwe bunnambiro. Mufere oyo Bugingo mufere. Ebyennaku bisekerwa ne maama Bugingo ogenda kawuliramu. Museveni kakuvuddemu omanya ettaka balyagala, baagala ttaka lyabwe, akabanga kookoleddeko kamala kati baagala byabwe. Ebyo tubagamba basajja mmwe bano abantu babategeezaamu batakutta ate si tebabako kye bakkolera. Bulijjo ovuma wano Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine maama ng'ogamba Museveni kitaawo, maama bazaala abamanyi. Kakati munnange Kawedemu ogenda kuddayo gye wava gy'otamanyi na gye wasibuka. Tukusaasidde nnyo neera tukugamba nti bye bye. Oye tebuhabulwa. Firimu ye yamaze okuggwa. Documentary gye mwade muzannya yawedde kati akuvuddemu olw'okuba bannayuganda bakutegedde, bannayuganda bakuguddemu kwegamba firimu gye yakwadde okuzannya wagizannye bubi. Wagizannye bubi. Naye bannange Uganda eno erimu ebisesa bingi. Kale kati Bugingo waabwe yagenda kuddawa. Basajja mmwe mutumanyidde nnyo naye kaakati mugenda kukiwulira. Bannayuganda bategedde amazima. Musobola okulimba abantu ebbanga ddene naye temusobola balimba budde bwonna. Firimu yayaganye kati Pastor Bugingo objective gye bakuwadde mu Muhozi project yakulemeredde naye kaakati ozzaako ki? Bangi baŋŋambye nti naye diversion eno giwadde obudde bungi simanyi biki akasajja kaveeko. Omwana Selector Williams yatuwa equation nyangu n'atugamba diversion yonna bwe bangeze soko gifaakuuze olabe ki ekiri munda mu diversion. Kati njagala video eno ogiwa obudde ojja kuntegeera, njagala tugende empola omanye nti guno gwabadde mulimu ogwakwasibwa Pastor Bugingo okuba omukulembeze waffe pulezidenti waffe Kyagulanyi ekipropaganda kyekibadde kigenda okutambula kubanga mu assassination ng'eno eyabaddewo ku Pastor Bugingo abantu bonna nga ebyo byonna bibaddewo ekintu kyabwe lwakuba nti kyayiise because tebabadde prepared ku bwana bwa people power obuli ku internet era bali eyo basatira bagamba we didn't see this coming. Nti obwana bwa people power ekintu twakipamyemu bupame kyonna ne tukiyiwa kubanga ekintu kyabwe kiba kubeera successful. Essaawa eno muli muntu yenna abanoonyereza ku mada babuuza who benefits from this murder. Of course bandigaye Bobi Wine kuba Pastor Bugingo abadde amukuba n'alyoka akeera ku makyanga amaze okuyita mbino byonna abazomulambula biki simanyi awonye adde ku katuuti alyoka amusabike alyoka amwogerere nga bw'abadde ng'atambuza ekisiyaga baakireeta kyagaana okuyita ne bakuba ekipropaganda kya simanyi abantu bali bweru simanyi abo bawambibwa tebaliwo ekyo ne kigaana okuyita. Kati babadde bakikyusizzaamu nga batututte mu politics we India baako gwonyiga baako gwolumya abantu ofune sympathy okuva mu bantu bakyawooli ono akole ki afune sympathy okuva mu public awo badde bakivuga
akasajja mumanye nti kakaluwa kabalemeredde kuba mulimu ebintu bimutasobola ku calculatinga. Njagala omanye nti kino ekintu kyabadde scripted. Njagala otunuulire mu assassination zonna ezibaddewo. Wali olabyeko nga waliyo media house emu yokka yekavalinga ku crime scene awabadde wattibwa omusumba. Toyina media house yonna gye walabyewo ekavalingawo okujjako Salt bakipulaninga nga baagala babeerenga media house emu yokka kuba gye basobola controllinga bwe zinaabe nnyingi tetujja kusobola controllinga ki kye balina kufulumya ku mpewo bajja kubeera uncontrolled. Naye nga awantu we bassa omuntu nga tetwalabyeko ku Solomon Kaweesa zaabadde zikunukkiriza okuwera ssaawa 3 omusumba Bugingo yagudde mu batamanya ngamba ne bamusakirira amasasi. Solomon Kaweesa NTV akawungezi. What is Solomon Kaweesa? Nga teyalabiseeko. Kanale Mugume alina watabeera nga wabadde wa assassination attempt yonna alina watabeera ajja ne katepu measure najja n'apima amasasi n'apima kiki n'apima pavement. Mwalabye ku Kanale. Who stopped all of these people from coming? Ani abayimiriza ani w'amaanyi atali muhozi project babadde baagalawo media house bwekituulo kirowoozeemu lwaki Soroti media yokka yekavalinga omusajja ali mu ddwaliro. Who is this strong person asobola okudinayinga media houses zonna kyokka media houses zonna zolaba ziromba ne content zinoonya content we bafunye ka content wonna bayiikaawo. Jjukira ku saga ya Alien Skin ne Bajjo beetomerawo biki buli omu yayiika ba YouTuber baani. Who stopped all of these people ne ba YouTuber okujja wali awo bwe babadde battira omusumba a big man mu nsi ennamba omusumba omulambo w'amaanyi mu ggwanga ne wabeeranga media houses endala zonna tezisoboledde kujjako kavalinga byabaddewo. Ani ono akontrolinga police nga ne police eyina akafaananyi kamu ke baakubidde mu mayiro buziizi nayo ke kafaananyi keeyina ak'emmotoka. Police yandibadde yeetuleetera ebifaananyi bimotoka netulaga ebituli ku nsonga yonnaawo nga bwe babadde baleeta lipooti naye era bwe baleese lipooti ya poliisi kwajjiddeko kafaananyi ke baakubira mu mita. Ani ono ow'amaanyi ataganya na poliisi kusemberera mmotoka kifaananyi kujja kulaga bantu atali muhozi project. Era olaba abantu ababadde mu kintu kino bapulemeeka nti weekole bye weekoze. Franka Gashumba abreakinge amawulire ku social media omulaba naye muhozi project. Wotunulira abantu ababadde wa Bugingo tunulira waliwo waneno Balamu Bebekulu abo naba muhozi project omusumbe yabadde yasimatusa okuttibwa notalaba ku basumba banenga bazzo omulambule yadde omusajja wa Katonda. Lwaki ba artist be bajja woli olaba ba Balamu baani ba Franka Gashumba be bali eno be babadde bakitembeeta nga bafumba ekintu kyabwe ekintu kyaganye. Twakipamidde kyonna kati kiwunye nagisa abantu bakibuse. Mujja kunneetondera video yange gye nakoze yasoose ne munvuma ngamba nti bane bino bisita nti mujja kunneetondera kati bali eyo basatira ekintu kiganye. Abadde agenda kuvaawo nga atulimba mu ssaawa ya recovery ajje ku kituuti alyoka akube Bobi Wine omwandawe nga bwe yali ayagala omutta nga bwe yali emabega w'okumwasasinatinga kwegamba amusiiga ekifaananyi mu bantu ekibi baberenga bamukyawa naye n'omusajja osaaga ono God sent is our generation leader. Bw'onoomwerijjako temugenda kusobola. Omusajja eyabadde attibwa n'atuuka n'okukola press conference era media house emu ye yamukavalinze. Naye what kind of press conference is that? Press conference bulijja basajja bwe bazikola. Media houses zonna zijja ba YouTuber bonna bajja. Siwe mukiraba ewa Bugingo wabaddewo Soroti media yokka. Ne Kasuku kyaliwo yakomye no ku madaala yakutte bano bagundi era ya broadcasting ku YouTube channel ye mwabirabye ya broadcasting ba Senkubuge abo bannakatemba ne kino kinne ebyo byakomye. Wamulabyeko ku press conference ate nga kyali wa Bugingo we yayagalidde okwogererako eri eggwanga era byokka Soroti media ye controllinga buli kyonna kye twagala okulaba. Golowooza lwaki kino kye bayita Kyagulanyi effect. Ffe tujja kuba kunamya ffe yatuwa objectives 2 yatugamba kubalabisa na kubalizoninga. Kati mugenda kutuvuma buvumi bwe buzibu mujje namwe mutulizoninge out temutuvuma buvumi kuba tetubavumye ebintu byammwe bimwabadde mufumba. Twabinyeredde ekyo wabadde okitegedde gweddayo weebuuza ani ono alina amaanyi agakontrolinga ne poliisi. Polisi tenatubuulira byasi bya mundu kye yakubye batugaye bya pisito basitola. Okay
naye ne poliisi nga tesobola kusembera wali mmotoka. Emmotoka ya Museveni bagikuba ne batuga bagikubye ejjinja. Twagirabako naye yo Bugingo bagikukusanga njaga. Lwaki bagikukusanga njaga? Ebyasi mulowooza mu mmotoka ebitulimu ebiri mu mmotoka eno. Lwaki oba bali eyo bali mu gisimogola bali kati mu bifu mitamu. Lwaki mmotoka ebifaananyi by'emmotoka ng'emmotoka zonna neya Museveni eyayiika endabirwamu ekifaananyi kyavaayo? Ani ono w'amaanyi asobola okontrolinga abantu obutasembera mmotoka obutafunawo yadde akafaananyi okubeera nga akafaananyi ke tulinawo kalongolengi bakakubidde mu mayiro obuziizi oli ayinza okuba yebbye bubbi. Waliwo ayinayo ekifaananyi ekisinga kaawo tetunnalaba ku mulambo. Keesi zo tuziraba zitambula. Baba bikkulire omusajja oyo gwe boogera baba bikkulire kuba abo si basiraamu. Nti abasiraamu ffe tetwagala kubikula ku mayiti. Omuntu bamumba byokulirako ne mukubako eriisa evvannyuma. Ddala omusajja oyo ali mu kofini eyo yoyo gwe bagamba eyafudde. Wandyekanganga n'oyo gwe babadde bwe tugamba nti bamusaddaakidde muno katemba waabwe nga naye taliimu ng'omusajja yagenze bweru bamugaye kati tuyiya kintu kyaffe tetwagala ofe genda ng'omwo mu keesi mulimu mulambo gwa gundi bagujje mu mokyale nga si ye muntu omutuufu alimu obanga keesi nkalu. Mujikebere mukakasize ddala omuntu gwe batugamba nti ye yafudde nti ddala yali mu kofini eyo. Lwaki bamukukusa? Mwali sijja kuwakanira kufa naye bwe tuba tetunalaba ku muntu oyo bandiziika keesi enkalu oba si ekyo nga balina omulambo gwe bajja mu mokyale gwe bataddemu yoyo yennyini gwe babika yali mu kofini eyo. Mwetegereze nnyo kofini eyo nze mbabuulidde naye ekyo kyekyo kati mmwe abatulaba tukuba ekintu kino kifiirako byonna twabitegedde. Lewo assassination attempt yonna ina watabeera ajja ne katepu measure najja n'apima amasasi n'apima kiki n'apima pavement. Mwalabye ku kanale who stopped all of these people from coming? Ani yabayimiriza? Ani oyo w'amaanyi atali muhozi project babadde baagalawo media house bwe kituulo kirowoozeemu. Lwaki Soroti media yokka yekavalinga omusajja ali mu ddwaliro? Who is this strong person asobola okudinayinga media houses zonna? Kyokka media houses zonna zolaba ziromba ne content zinoonya content we bafunye ka content wonna bayiikaawo. Jjukira ku saga yali eni skini ne bajjo beetomeraawo biki buli omu yayiika ba YouTuber baani. Who stopped all of these people ne ba YouTuber okujja wali awo bwe babadde battira omusumba a big man mu nsi ennamba omusumba omulambo w'amaanyi mu ggwanga ne wabeera nga media houses endala zonna tezisoboledde kujja kukavalinga byabaddewo. Ani ono akontrolinga poliisi nga ne poliisi erina akafaananyi kamu ke baakubidde mu mayiro obuziizi nayo ke kafaananyi keeyina ak'emmotoka. Poliisi yandibadde yeetuleetera ebifaananyi b'emmotoka netulaga ebituli ku nsonga yonnaawo nga bwe babadde baleeta lipooti naye era bwe baleese lipooti ya poliisi kwajjiddeko kafaananyi ke baakubira mu mita. Ani ono ow'amaanyi ataganya na poliisi kusemberera mmotoka kifaananyi kujja kulaga bantu atali muhozi project. Era olaba abantu ababadde mu kintu kino bapulemeeka nti weekole bye weekoze. Frank Gashumba abreakinge amawulire ku social media omulaba naye muhozi project. Wotunulira abantu ababadde wa Bugingo tunulira waliwo waneno Balamu Bebekulu abo naba muhozi project omusumbe yabadda yasimatuso okuttibwa notalaba ku basumba banenga bazzo omulambo yadde omusajja wa Katonda. Lwaki ba artist be bajja woli olaba ba Balamu baani ba Frank Gashumba be bali eno be babadde bakitembeeta nga bafumba ekintu kyabwe ekintu kyaganye. Twakipamidde kyonna kati kiwunye nagisa abantu bakibuse. Mujja kunneetondera video yange gye nakoze yasoose ne munvuma ngamba nti bane bino bisita nti mujja kunneetondera kati bali eyo basatira ekintu kiganye. Abadde agenda kuvaawo ng'atulimba mu ssaawa ya recovery ajje ku kituuti alyoka akube Bobi Wine omwandaawe nga bwe yali ayagala omutta nga bwe yali emabega w'okumwasasinatinga kwegamba amusiiga ekifaananyi mu bantu ekibi babeere nga bamukyawa naye ono omusajja osaaga ono God sent is our generation leader. Bw'onoomwerijjako temugenda kusobola. Omusajja eyabadde attibwa n'atuuka n'okukola press conference era media house emu ye yamukavalinze. Naye what kind of press conference is that? Press conference bulijja abasajja bwe bazikola. Media houses zonna zijja ba YouTuber bonna bajja. Siwe mukiraba ewa Bugingo wabaddewo Soroti media yokka. Ne Kasuku kyaliwo yakomye no ku madaala yakutte bano bagundi era ya broadcastinze ku YouTube channel ye mwabirabye ya broadcastinze basenkubuge abo bannakatemba ne kino kinne
ebyo we byakomye wamulabyeko ku press conference ate nga kyali wa Bugingo we yayagalidde okwogererako eri eggwanga era byokka soroti media ye controllinga buli kyonna kye twagala okulaba golowooza lwaki kino kye bayita Kyagulanyi effect ffe tujja kuba kunamya ffe yatuwa objectives bbiri yatugamba kubalabisa na kubalizoninga kati mugenda kutuvuma buvumi bwe buzibu mujje namwe mutulizoninge out temutuvuma buvumi kuba tetubavumye ebintu byammwe bimwabadde mufumba twabinyeredde ekyo wabadde okitegedde gweddayo weebuuza ani ono ayina amaanyi agakontrolinga ne polisi tenatubuulira byasi bya mmundu kyeyakubye baatugaye bya pisito basitoola okay naye ne polisi nga tesobola kusembera wali emmotoka ya Museveni bagikuba ne batuga bagikubye ejjinja twagirabako naye yo Bugingo bagikukusanga njaga lwaki bagikukusanga njaga ebyasi mulowooza mu mmotoka ebitulimu ebiri mu mmotoka eno lwaki oba bali eyo bali mu gisimogola bali kati mu bifu mitamu lwaki emmotoka ebifaananyi by'emmotoka ng'emmotoka zonna neya Museveni eyayiika endabirwamu ekifaananyi kyavaayo ani ono w'amaanyi asobola okontrolinga abantu obutasembera mmotoka obutafunawo yadde akafaananyi okubeera nga akafaananyi ke tulinawo kalongolengi bakakubidde mu mayiro obuziizi oli ayinza okuba yebbye bubbi waliwo ayinayo ekifaananyi ekisinga kaawo tetunnalaba ku mulambo keesi zo tuziraba zitambula bababikkulire omusajja oyo gwe boogera bababikkulire kuba abo si basiraamu nti abasiraamu ffe tetwagala bikula ku mayiti omuntu babyokulirako ne mukubako eriisa evvannyuma ddala omusajja oyo ali mu kofini eyo yoyo gwe bagamba eyafudde wandyekanganga n'oyo gwe babadde bwe tugamba nti bamusaddaakidde muno katemba waabwe nga naye taliimu ng'omusajja yagenze bweru bamugaye kati tuyiya kintu kyaffe tetwagala ofe genda ng'omwo mukesi mulimu mulambo gwa gundi bagujje mu mokyale nga siye muntu omutuufu alimu obanga keesi nkalu mujikebere mukakasize ddala omuntu gwe batugamba nti yeyafudde nti ddala yali mu kofini eyo lwaki bamukukusa mwali sijja kuwakanira kufa naye bwe tuba tetunalaba ku muntu oyo bandiziika keesi enkalu oba si ekyo nga balina omulambo gwe bajja mu mokyale gwe bataddemu yoyo yennyini gwe babika yali mu kofini eyo mwetegereze nnyo kofini eyo nze mbabuulidde naye ekyo kyekyo kati mmwe abatula batukuba ekintu kino kifiirako byonna twabitegedde babadde baagala kuba Bobi Wine kipropaganda they didn't see this coming tebategedde nti naffe eno gye tuli mujja kakasa akaliro nga abantu we bassa omuntu nga tetwalabyeko ku Solomoni Kaweesa zaabadde zikonokeriza okuwera ssaawa 3 omusumba Bugingo yagudde mu batamanya ngamba ne bamusakirira amasasi Solomoni Kaweesa NTV akawungeezi where is Solomoni Kaweesa nga teyalabiseeko kanale mugume alina watabeera nga wabaddewo assassination attempt yonna alina watabeera ajja ne kateepu measure najja n'apima amasasi n'apima kiki n'apima pavement mwalabye ku kanale who stopped all of these people from coming ani abayimiriza ani oyo w'amaanyi atali muhozi project babadde baagalawo media house bwe kituulo kirowoozeemu lwaki soroti media yokka yekavalinga omusajja ali mu ddwaliro who is this strong person asobola okudinayinga media houses zonna kyokka media houses zonna zolaba ziromba ne content zinoonya content we bafunye ka content wonna bayiikaawo jjukira ku saga ya Alien Skin ne Bajjo beetomerawo biki buli omu yayiika ba YouTuber baani who stopped all of these people ne ba YouTuber okujja wali awo bwe babadde battira omusumba a big man mu nsi namba omusumba omulambo w'amaanyi mu ggwanga ne wabeeranga media houses endala zonna tezisoboledde kujja kukavalinga byabaddewo ani ono akontrolinga police nga ne police eyina akafaananyi kamu ke baakubidde mu mayiro obuziizi nayo ke kafaananyi keeyina ak'emmotoka police yandibadde yeetuleetera ebifaananyi b'emmotoka netulaga ebituli ku nsonga yonnaawo nga bwe babadde baleeta lipooti naye era bwe baleese lipooti ya poliisi kwajjiddeko kafaananyi ke baakubira mu mita ani ono ow'amaanyi ataganya na poliisi kusemberera mmotoka ku kifaananyi kujja kulaga bantu atali muhozi project era olaba abantu ababadde mu kintu kino bapule meeka nti weekole bye weekoze Franka Gashumba
breaking amawulire ku social media omulaba naye muhozi project wotunulira abantu ababadde wa Bugingo tunulira waliwo waneno Balamu Bebekulu abo naba muhozi project omusumbe yabadda yasimatuso okutibwa notalaba ku basumba banenga bazzo mulambule yadde omusajja wa Katonda lwaki ba artist be bajja woli olaba ba Balamu baani ba Franka Gashumba be bali eno be babadde bakitembeeta nga bafumba ekintu kyabwe ekintu kyaganye twakipamidde kyonna kati kiwunye nagisa abantu bakibuse mujja kunneetondera video yange gye nakoze yasoose ne munvuma ngamba nti bane bino bisita nti mujja kunneetondera kati bali eyo basatira ekintu kiganye abadde agenda kuvaawo ng'atulimba mu ssaawa ya recovery ajje ku kituuti alyoka akube Bobi Wine omwandawe nga bwe yali ayagala omutta nga bwe yali emabega w'okumwasasinatinga kwegamba amusiige ekifaananyi mu bantu ekibi babeere nga bamukyawa naye n'omusajja osaaga ono God sent is our generation leader bw'onoomwerijjako temugenda kusobola omusajja yabadde attibwa n'atuuka n'okukola press conference era media house emu ye yamukavalinze naye what kind of press conference is that press conference bulijja basajja bwe bazikola media houses zonna zijja ba YouTuber bonna bajja siwe mukiraba ewa Bugingo wabaddewo Soroti media yokka ne Kasuku kyaliwo yakomye no ku madaala yakutte bano bagundi era ya broadcasting ku YouTube channel ye mwabirabye ya broadcasting basenkubuge abo banakatemba ne kino kinne ebyo we byakomye wamulabyeko ku press conference ate nga kyali wa Bugingo we yayagalidde okwogererako eri eggwanga era byokka Soroti media ye controllinga buli kyonna kye twagala okulaba golowooza lwaki kino kye bayita Kyagulanyi effect fe tujja kuba kunamya fe yatuwa objectives bbiri yatugamba kubalabisa na kubalizoninga kati mugenda kutuvuma buvumi bwe buzibu mujje namwe mutulizoninge out temutuvuma buvumi kuba tetubavumye ebintu bya mubimu abadde mufumba twabinyeredde ekyo wabadde okitegedde gweddayo weebuuza ani ono ayina amaanyi agakontrolinga ne polisi tenatubuulira byasi bya mundu kyeyakubye batugaya bya pisito basitola okay naye ne polisi nga tesobola kusembera wali emmotoka ya Museveni bagikuba ne batuga bagikubye ejjinja twagirabako naye yo Bugingo bagikukusanga njaga lwaki bagikukusanga njaga ebyasi mulowooza mu mmotoka ebitulimu ebiri mu mmotoka eno lwaki oba bali eyo bali mu gisimogora bali kati mu bifu mitamu lwaki emmotoka ebifaananyi by'emmotoka ng'emmotoka zonna neya Museveni eyayiika endabirwamu ekifaananyi kyavaayo ani ono w'amaanyi asobola okontrolinga abantu obutasembera mmotoka obutafunawo yadde akafaananyi okubeera nga akafaananyi ke tulinawo kalongolengi bakakubidde mu mayiro obuziizi oli ayinza okuba yebbye bubbi waliwo ayinayo ekifaananyi ekisingakaawo tetunnalaba ku mulambo keesi zo tuziraba zitambula bababikkulire omusajja oyo gwe boogera bababikkulire kuba abo si basiraamu nti abasiraamu ffe tetwagala kubikula ku mayiti omuntu bamumba byokulirako ne mukubako eriisa evvannyuma ddala omusajja oyo ali mu kofini eyo yoyo gwe bagamba eyafudde wandyekanganga n'oyo gwe babadde bwe tugamba nti bamusaddaakidde muno katemba waabwe nga naye taliimu ng'omusajja yagenze bweru bamugaye kati tuyiya kintu kyaffe tetwagala ofe genda ng'omwo mukesi mulimu mulambo gwa gundi bagujje mu mokyale nga siye muntu omutuufu alimu obanga keesi nkalu mujikebere mukakasize ddala omuntu gwe batugamba nti yeyafudde nti ddala yali mu kofini eyo lwaki bamukukusa mwali sijja kuwakanira kufa naye bwe tuba tetunalaba ku muntu oyo bandiziika keesi enkalu oba si ekyo nga balina omulambo gwe bajja mu mokyale gwe bataddemu yoyo yennyini gwe babika yali mu kofini eyo mwetegereze nnyo kofini eyo nze mbabuulidde naye ekyo kyekyo kati mmwe abatulaba tukuba ekintu kino kifiirako byonna twabitegedde babadde baagala kuba Bobi Wine kipropaganda they didn't see this coming tebategedde nti naffe eno gye tuli mujja kakasa akaliro Pastor Bugingo objective gye bakuwadde mu muhozi project
Webale nnyo muganda waffe, webale nnyo okusomesa ggwanga, webale nnyo okutangaaza ggwanga, era webale nnyo okubuulira bannayuganda bintu bituufu. Abantu abamu ebintu babyekwese, abantu abamu ebintu babifudde nti no tebiriiwo, abantu abamu balowooza nti Uganda tejja kuno, naye tubategeeza nti His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni ensonga agikwasizza maanyi, era abo abafere abateekebwawo Mwami Tebuhabulwa bagenda mu maaso n'okweraga. Ndowooza baganda bange nammwe mukyerabirako. Museveni abafere bonna bonna babadde ataddewo okubanga balimusa His Excellency. Mukama atukoze bulungi, abatulaze mangu, era tusuubira nti Yose Tebuhabulwa n'akabinja ke nabo tebaali bulungi, era nga tumanyi bulungi nti bino byonna we binaggweera oba kino kyonna we kinakulozingibwa, Museveni ajja kakasa enkuba Bannayuganda gye bamukooyeemu, era ajja kuwulira ku bukambwe n'obusungu bwa Munnayuganda, naddala ffe abayayaana okulaba nga tuzza eggwanga lyaffe, nga tukomyawo enkyukakyuka era nga tutereeza byonna byasobezza. Bingi nnyo 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 Museveni byatukozeeko, effujjo ery'amaanyi, okutumalamu ekitiibwa ate era n'okuwuddiisa bannansi. Naye mu kaseera ng'abikoze ajjukire nti this is Uganda for Ugandans. Twongera okujjukiza Mwami Museveni awamu n'akabinja ke nti byonna bye bali mu kkola, byonna bye bapulaninga, bajja tuuka ekiseera babisasulire. Era tayimu egenda kujja nga tebalina kye bagamba ggwanga okuggyako okusasula ebyo bye bakoze ku Bannayuganda. Time is coming, era tubategeeza nti akadde kaabwe ak'okufuluma Uganda nako katuuse, batambule ng'obudde bukyali, kubanga Munnayuganda yeetamiddwa, Munnayuganda akooye, Munnayuganda akoze buli kimu ku lw'abasajja bano ne bamulaze omutima omulala. So ke kaseera ffenna tuyimukiremu tugambe nedda ekimala kimala, tulwanirire eggwanga lyaffe ate era tutereeze byonna bye basobezza. Tunaaba kyamagezi gye tuli singa twongera amaloboozi gaffe ne tugamba nti nedda ekimala kimala, Museveni tuviire n'akabinjako. Kijja kuba kya muwendo era kijja kwongera okututwala mu maaso, ate era n'obuwanguzi bwaffe naffe tujja bufuna, tweyagalire mu Uganda yaffe.